tugenze mu deep politics obwakabaka tebuliiwo obwakabaka buwambe ekyo mukitegeere te Uganda tewaliyo obwakabaka buliwo Museveni yafuga Uganda ne institution zonna kabube bwakabaka kabeere eddiini esigalirwa kugisoma gwagisoma eyebikulira Bayibuli yoba Kurani yo naye bw'otandika okugoberera bye bakubuulira eva biri mu messages bo omusajja oyo mu buyinza ekyo nkikubuulira kankubuulireko twabagambanga Museveni ya plantinga RDC we ne tumuwa obwakatikkiro kumbe mukozi we n'asooka atulyanga namujinga n'atumalawo obwakabaka ne buvaawo ekyo kitegeere kati sawa zino ne Buganda ku mapu teriiko RDC wammwe Mayiga akyogera nako era Ssaabasajja ye yazze n'akuba ku mulanga leka nkubuulireko Museveni bw'akimanya nti temusobola mwagala abateerawo gwe mugenda okwagala bw'atyo bw'atuuza bamayiga n'abateeka mu position ezirimu abantu ab'omugaso mu institution ezo okitegeedde kati mmwe abawagizi ba Museveni abaswala gwe baligambye nti gwe Omuganda owagire Museveni kati weefuula awagira Mayiga kumbe owagira Museveni ebyaddala ekyo nkikubuulira Museveni bw'atyo bw'akola bw'amanya nti kimuswaza okumuwagira ng'akuteerawo gw'owagira naye nga gw'owagira alipootinga wuwe ekyo nkikubuulira kati ssaawa zino gw'abadde alina endowooza egamba nti oba osanga Buganda weeri muganda wange Buganda ng'eggwanga bweriri naye institution ya Buganda teriiwo ekyo mukitegeere Ssaabasajja Kabaka yakibagamba dda najja nga abateerayo koodi naye nga temuzigattagatta bangi nnyo mweyita abagezi naye ng'obwongo bwammwe tebugatta kibi nnyo okubeeraawo ng'omanya amazima ng'olaba omanye ekituufu naye nga toyina kukyogera kubanga waliwo abagenda okwasamira fe amazima tujja sigala nga tugabagamba Buganda kwebyo ebintu byolaba bibakayanakayana nani bibakayanakayana bibakayanya Ssaabasajja Kabaka ettaka lyokutuuka okulibo limalawo oyagala kuŋŋamba mbu Kabaka yayagala nedda ekyo nedda eno Mayiga bwajja bw'atugamba tukolagane ne gavumenti tusobole okuganyulwa mu byobugagga by'eggwanga lyaffe mbulirwali omu eyaganyulwa mu byobugagga by'eggwanga lye Uganda mbadde buli bye baasanga n'abalina amataka baagabajjako okisegedde ekyo nkikubuulira Museveni ye bw'amanya nti temujja mwagala kituufu ye mubi okisegedde ye mutemu ensi yonna yakitegeera nti ye ekyo tekikyamuswaza ng'abateerawo gwe mwagala nga gwe mwagala atandika obbavuga ng'abatwala mu pulogulaamu ze bwe batyo bamayiga bwe bayamba Museveni bano bampuuga okisegedde yes institution ya Buganda baagirya baagimalawo era nze nkubuulira institution ya Buganda we baagikapchalingira ebyaddala we twava mu 29 Mayiga bwe yadda mu buki Obuganda ne babanga bamuwangudde era programu zonna Mayiga ze yaleeta zaali zikuba Buganda indirect ne wankubadde abantu bangi nnyo tebasooka kukiraba naye ng'amazima weegali n'abantu abo abeeyita abakulukulu abo n'akugamba mbu nze kale siri ku Kyagulanye naye Kyagulanye simulinaako buzibu nze ndi ku Mayiga then mulina programu kyegenda ottaasa obwakabaka sooka ogimbuulire mbuulira ng'oyagala nnyo Buganda ng'olaba ebitambula ebigenda mu maaso bwe bityo nga n'omukulembeze gwe weesiga Mayiga bw'atyo bw'ali yakitinga gwe n'oŋŋamba oyagala nnyo Buganda ate n'olaga nti ate gw'olwanyisa Kyagulanye kubanga Mayiga akoze statements nnyingi nnyo nga zikkakkanya omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu twaligambye nti ffe tuli ba munju ab'omunju tufunye omulabo ow'ebweru katusooke tumulwanyise tumugjewo then zino ensonga zaffe ez'omunju zijja ttereera naye abasajja baatandika okukwata effutwa nenge n'okubeera ne mission nze giyita mission nze siraba kikugatta na Museveni nga toli mu pulogulaamu ze olw'okuba olina gw'owalana wano ye Kyagulanyi sikirabawo tebakulya ebinusu sikiraba nze nkubuulira siraba kikwataganya na Museveni nze mbigattagatta byannemu gatta mu abagezigezi ndooza mwe mujja otuyamba